إن الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, era ne tusaba okusaasira n'emirembe bibeere ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Abooluganda abakkiriza, nono yaffe era nkola yaffe bwe tuba nga tutandika khutuba z'ejjuma annusiyakum bitaqwallah, okubakuutira okuba nti mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haythuma kunt, tya Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'obeera oli. Watazawwadu min dunyakum li akhiratikum, ebbanga Katonda lyakuwadde ng'okyali mu bulamu buno obw'ensi kikkakatako okubeera nti weesibira entanda egenda okukugasa. Yawma la yanfa'u maalun wala banuun, olunaku emmaali n'abaana bwe bigenda okuba nti tebulina mugaso gwonna illa man ata Allaha biqalbin salim, okuggyako oyo alijja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'omutima omutebenkevu n'omutima omulungi. Abooluganda abakkiriza, bwe tubeera mu bulamu buno obw'ensi, naddala ffe ab'ekibiina ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, tukakasa ti Allah tabaraka wa ta'ala yatukola naye nga yatutonda lwa kigendererwa. Kyova olaba nti Katonda agamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, tewaliiwo nsonga lwaki nakola abantu era tewaliiwo nsonga lwaki nakola amajinni illa liya'budun, okuggyako nabakola oba nakola amajinni n'abantu lwa kigendererwa kimu kyokka, kyakusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana almawla azza wa jal, Katonda waffe bw'aba lam yakhluqna illa ligharad, nga teyatutonda okuggyako nga yatutonda lwa kigendererwa, falitashhadu, na bwe kityo tukakase anna Allaha la ya'muruna bi amrin, Katonda talina kintu kyonna kyeyatukakatyako okubeera nti tukikola. Walam yanhana an amrin, era Katonda teyatuziizaako okukola kintu kyonna illa li hikmatin jalila, okuggyako nga yakitugaana olw'ekigendererwa, olwa hikma Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini gy'amanyi, oba olyawo n'ebyo ebimu Allah bye yatusobose okubeera nga tumanya. Faya ibadallah, abange mmwe abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, inna tawhid, mazima Katonda okuba nti yatulaalikako okuba nga tumutongoza mu kumusinza, yatukakasaako okubeera nti tumutongoza mu kumusinza n'okuba nti tumwawula ku bintu byonna, mulimu hikima nnene nnyo omuntu gy'alina okubeera nti ategeera. Era na bwe kityo hadhihi swala, eswala eno olwaleero etukuŋŋaanyiza olwaleero, Allah subhanahu wa ta'ala yagitulaalikako ng'alina ekigendera lwaki agitaddeko. As-salawatu al-khams, eswala zino ettaano ze tujja okusaala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, liqa'un khasun ma'a rabbik, eno nsisinkano nga yanjawulo, nsisinkano yankizo wakati wo ne Katonda wo. Hadha liqa, ensisinkano eyo yu'tika al-fursa, ekuwa omukisa an tunajiya rabbak, okuba nti Katonda omuloopera, omulombojjera, alladhi jara bainaka fi hadha al-yawm, ekyo ekikubaddeko ekikutuuseeko mu lunaku lwo. Kyova olaba nti
الذين فهموا مقاصد الشريعة في الزكاة الذين فهموا مقاصد الشريعة في الصلاة أبابات غيرا ebigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekerako esswala eno okubanga tugisala obasanga nga batebenkevu nnyo mu swala zaabwe yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-mu'minun yagamba nti qad aflaha al-mu'minun besimye abo abakkiriza alladhina hum fi salatihim khashi'un ababeera mu swala zaabwe nga bakkakkanye ababeera mu swala zaabwe nga bagonfu kubanga bw'oyimirira mu maaso ga Katonda tewali kubuusabuusa oba oyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala gw'okakasa nti waggulu tewaliiwo muntu yenna ali waggulu we kyova olaba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam olw'okutegeera obukulu bw'esswala n'amakulu agali mu swala yagamba nti waju'ilat qurratu ayni fi swala Allah yateeka okutebenkera kwange okukkakkana kw'amaaso gange yakuteeka mu kusaala olwaleero bw'olaba anna salata tastashkilu alaik nti osanga obuzibu bw'amaanyi nnyo mu kusaala kitegeeza nti tonnaba kutegeera amakulu gali mu swala omuntu ategeera amakulu agali mu swala omwo mwawummulira omwo mwatebenkereza ebirowoozo bye kubanga akimanyi nti essaawa eyo innahu yukallimu rabbah ekiseera ekyo abeera ayogera na Katonda we subhanahu wa ta'ala ikhwatu al-afadil baganda bange fi hadhihi al-jum'ati al-mubaraka mu nsisinkano yaffe eno ey'ejjuma nuridu an nanzura ila maqasidi az-zaka mutukkirize mu kaseera kano akatono tutunulireko ate bigendererwa ki lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekako okubeera nga tutoola zaka kimanyikiddwa bulungi omuntu yenna ensonga ekwatagana n'okweggyako emmaali emukaluubirira nnyo yensonga lwaki bayimaamu baffe batwala ekiseera kiwanvu nnyo okutumatiza tube nga tuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga emmaali eno kasita emala okuyingira mu nsawo y'omuntu akaluubirirwa nnyo okubeera nti agifulumya era yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kutuwa maali bwe yategeera nti tukaluubirirwa nnyo okuba tufulumya emmaali eno Allah subhanahu wa ta'ala yakkakkanya olulimi n'abeera nti yakozesa ebigambo ebisinga okubeera nti bye birungi n'agamba nti man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana bannange ani ayinza okuwola Allah subhanahu wa ta'ala oluwolo olulungi naye agamba okumuwola huwa Razzaq yeye yakugabirira era bwe yali asalawo okukugabirira tewaliiwo ndagaano yonna gye wakola na Allah subhanahu wa ta'ala tigwakuba ekifaanana bwe kiti oba akuba ekifaanana bwe kiti tewaliiyo muntu yenna yali muteeseganya ne Allah subhanahu wa ta'ala ne bakkiriziganya ku bugagga bw'agenda okumuwa naye Allah tunuulira olulimi lwe bw'ayagala okuba nti ayagala tusaddaake mu kkubo lye okubanga tujjamu zaka yakozesa olulimi olusinga okubeera nti lukakkamu n'agamba nti man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana ani awola Allah kubanga bwe yanditugambye nti tuweeyo twalibadde tukaluubirirwa nnyo ensonga lwaki tukyakaluubirirwa nnyo okuba nti tuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki tukyakaluubirirwa nnyo emmaali eyo Katonda gyatuwadde okutoolamu zaka liannana ma adrakna maqasida shari'atu fi zaka tetunnaba kumanya ebigendererwa by'obusiraamu muntu okubeera nti awaayo zaka bigendererwa ki nenjagala okutandika ne hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu Muadh ibn Jabal atunyumiza agamba nti ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ila al-Yaman nabbi sallallahu alayhi wasallama yantuma okugenda e Yaman naye bwe yantuuka yali ŋŋampa obubaka obuntwala e Yaman yagamba nti innaka taqduma ala qaumin min ahli alkitab Muadh gye nkusindise waliyo abasajja bannannyini kitabo waliyo abasajja abayudaaya waliyo abasajja abakristaayo naye falitakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi kyoba otandikirako shahadatu an la ilaha illa Allah sooka obakowoole obukristaayo babuleke obuyudaaya babuleke bakkirize nti tewali asinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wa anni rasulullah era bakakase nti ndi mubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ye siteepu esooka mu busiraamu yensonga lwaki naffe ffenna tetusobola kweyita basiraamu
illa bishahada okujjako nga tuyingira obusiraamu ne shahada eyo. Kati Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba Muadh, abantu bogendako bantu sibakkiriza, bantu sibasiraamu, bakristaayo, bayudaaya, nesooka obakonvinsinge bayingire mu busiraamu n'okwogera statement ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Agamba nti fa inhum ata'uk, bwe banakkiriza ne bayingira mu busiraamu ne la ilaha illa Allah fa'alimuhum, bategeeze anna Allah qad farada alayhim 5 salawat, tikatonda yabalaalikako eswala 5. Hadha huwa tadarruju sharia. Abooluganda abakkiriza, bwetyo sharia bwetambula n'omuntu. Sharia tejja buli kintu kyonna nakikuteekako omulundi gumu, wabula ejja kuwaako kimu ku kimu. Kasita omuntu amala okukkiriza nti tewali asinzibwawo okujjako Allah, ekyo kibeera mu mutima gwa muntu. Kati tumwetaaga okumanya bwakkiriza mu Allah, bwakkiriza mu mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, kabonero kyakalaga as-sala, olina kubeera nti osaala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza Muadhi n'amugamba fa inhum ata'uk, bwe banakkiriza ne batandika okusaala bategeeze ti anna Allaha kad farada fi amwalihim zaka, bategeeze nti Allah mu maali yaabwe yateekamu zaka. Tu'khadhu min aghniyaihim, ezzaka eyo si buli muntu nti alina ogitoola, si tteeka buli muntu okubeera nti agitoola, wabula ezzaka ejjibwa mu abo abafuusa abagagga. Wa turaddu ila fuqaraihim, nebeera nti ateddizibwa eri abaavu abeetaavu ab'ekitundu ekyo. Abooluganda abakkiriza, mweyo yokka yokka hadith Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yannyonnyola amakulu n'obulungi obuli mu mukkiriza okubeera nti atoola zaka. Naye kibi nnyo olwaleero, annana aishu zamanan, tuwangaalira mu mulembe, abantu basaala, abantu basiiba, abantu ne zihijja bagenda ne bazikola, naye abantu batono nnyo abettanira okubeera nti batoola zaka. Tetwagala kukozesa muzindaalo guno okubategeeza ebibonerezo ebingi Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka ku muntu abeera nti tayagala kubeera nti atoola zaka mu maali ye. Naye twagala tukozesa akaseera kano linubayina lakum, tubannyonnyole ma hiya maqasidu shari'atu fi zaka. Omuntu eyeerekereza n'akwata zaka n'agitoola, omuntu eyeerekereza n'abeera nti atoola saddaaka, ma hiya al-maqasid, migaso ki, bulungi ki omuntu oyo bw'afuna? Ekisookerwako tahaqququl ubudiyya. Omuntu yenna buli bw'ateeka mu nkola etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala n'agoberera enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ekisookerwako fa innahu yartaqi ila a'la daraja, afuna eddaala erisinga okubeera nga lye lyawaggulu, ala wa hiya darajatul ubudiyya, ly'eddaala ly'okwekakasaako ti ndi muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Booluganda abakkiriza, laysa hunaka daraja, tewaliyo ddaala yamtaqi fiha al-insan, omuntu alinnyako n'aba nti afuuse wa waggulu asukkulumye nga ddaala lyakusigala ng'oli muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama dalilu ala dhalik, ekyo kivaawa? Hadha an-nabiyyu al-karim, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, lamma arada Allahu an yusriya bihi ila as-sama, katonda bwe yasalawo okubeera nti amusitula, wa ya'ruja bihi ila as-sama, amusitule agendeko mu ggulu asiikaneko ne katonda we, Allah yatunyumiza olugendo olwo. Lakin isma'u li hadhihi al-ibarati al-Qur'aniyya, muwulire katonda bwe yayagala okutunyumiza olugendo olwo, nabbi ng'atuuse ku kitiibwa ekitatuukibwangako nabbi yenna, ekitatuukibwangako kitonde kyonna wadde omuntu yenna, yagamba wa huwa asdaqul qaa'iliin subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala yali asobola okulondayo description yonna, eddaala lyonna, amayinja gonna, cepe zonna zaateeka ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam olw'ekitiibwa kye yali atuuseeko. Naye byonna yabiteeka bbali n'agamba subhana alladhi asra bi'abdihi laylan, katonda yayawukana, oyo yatambuza omuddu w'ekiro, yamuyita muddu okulaga nti omwana Adamu eddaala lyasinga okuba nti yeeyagaliramu hiya darajatul ubudiyya, kwe kusiima okuba nti oli muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo muganda wange, bw'ojja n'osaala
oba okakasizza nti annaka abdalillah oli muddu wa Allah. Bw'otoola zaka obeera okakasizza anna allaha huwa alladhi a'taaka hadha almal, katonda ye yakuwa emaali eyo. Kaakati ozze otegeeza katonda w'omugamba nti labbaik allahumma labbaik, katonda wange nnyanukudde, annaka afradta alayya zaka, wanzikakasaako okubeera nti ntoola zaka. Abooluganda abakkiriza, kasita tunaayingira mu kuba nti tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tugenda kuyingira mu bantu abeesiimye. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bantu abawa zaka yagamba nti walladhina hum lizzakati fa'ilun, n'abo abatoola zaka. Muteeka eddala mu suratul Ma'arij, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaa'ili wal mahrum. Katonda okwogerako si kintu kya bulijjo, kubanga olaba ne mu mbeera yaffe eno eya bulijjo omuntu bw'abanga akwogeddeko, ng'omuntu akwogerako nga muntu wa kitiibwa, olaba ng'eddaala lyo lirinnye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu ab'enkizo be yayogerako nti ddala beesiimye era bawaggulu, be bantu abakimanyi nti mu maali yaabwe mulimu zaka gye balina okutoola esobole okuyamba abo abeetaavu. Abooluganda abakkiriza, tuwa zaka olw'okukakasa nti tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Eddaala eryokubiri oba ensonga eyokubiri lwaki tulina okubeera nga tutoola zaka, kwe kubeera nti zaka eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayitiramu okuba nti atutukuza ffe kennyini ng'abaana Adamu. Abooluganda abakkiriza, ffenna tuli bakendeevu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatufuula abaddu era n'akikakasa mu hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam, n'agamba nti kullu bni adami khata, buli muntu yenna musobya. Ate mmwe abasuubuzi mukimanyi bulungi, wallahi alazim kizibu nnyo okusuubula okuva mu January paka mu December okujjako ng'oseeredde mu luseerera lw'oyinza okumanya wala oyinza okubeera nga tomanyi. Kati Mungu subhanahu wa ta'ala yakulaalikako okubeera nti otoola zaka eno osobole okubeera nti otukuza emaali yo, emaali yo esobole okubeera nti ekuumibwa, naawe kennyini osobole okubeera nti weegomako okuseerera okwo kw'obeera oseereddemu. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, yamugamba nti khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim fa inna salawataka sakanun lahum. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah mugamba khudh min amwalihim sadaqa, mu maali yaabwe genda oggyemu zaka, genda oggyemu saddaaka. Naye zaka eyo tegenda kuba nti egasa Allah subhanahu wa ta'ala, egenda kuba nti egasa oyo agitodde. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, egenda kutukuza, egenda kuba nti n'emaali yo yennyini egitukuza. Kyova olaba nti Allah yamugamba nti wasalla alayhim, tokoma kuba nti otoddemu zaka, wabula beera ng'obasabira Allah abasaasire, Allah asobole okubeera nti abatukuza, Mungu asobole okubeera nti atukuza emaali yaabwe. Abooluganda abakkiriza, mbakakasa buli muntu yenna Allah gwe yaggulirawo, tewaliiwo kintu kikuuma maali yo nga kubeera nti oggyemu omutemwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate tewaliiwo kintu kiteeka maali yo mu katyabaga k'okuba nti essaawa yonna esobola okuzikirira ng'okubeera nti toggyemu mutemwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukimanyi bulungi abooluganda abakkiriza, mu suratul qalam Allah tabaraka wa ta'ala atuwa ekyafaayo ekimanyikidde obulungi, ekyafaayo kyaba ashabul janna. Allah subhanahu wa ta'ala anyumya ku bantu abo, abantu abo ekyafaayo kyabwe kigazi, naye mu bufunze bwakyo omusajja yali nga Allah yamuwa ennimiro, naye mu nnimiro eyo buli bwe yatuukanga okukungula ng'akuŋŋanya bamasakini n'abajjira mu hakki yaabwe, kubanga etteeka ligamba wa atu haqqahu yawma hasadihi, emaali tulina okubeera nga tugijjamu kasita otuuka okukungula ng'obadde mulimi, awo wennyini weolina okubeera ng'ojjamu omutemwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye taata bw'abeerawo ng'eyo yebadde enkola, abaana kitaabwe bw'amala okufa baatandika okwekobaana, ne balaba nti kitaabwe abadde ayonoona bwonoonyi ssente. Era Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'akyogerako mu Qur'an, abaana abo baawera enkolokooto ne bagamba nti la yasrimunnaha musbihin, bagenda kukeera nnyo babeere nga emaali eyo obanga ebibala ebyo byonna babiggyemu, tebalina gwe bagenda kuweerako bamasakini. Wala yastathnun,
Allah subhanahu wa ta'ala atugamba fatwafa alaiha taifun min rabbika wahum naimun. Abooluganda abakkiriza, man arada an yahfaza maalahu waman arada an yahfaza tharwatahu, buli mugagga yenna ayagala okukuuma emmaali ye, ayagala okukuuma ebyobugagga bwe, falyuaddi haqqa Allahi fihi, ayina kubeera nti atoolamu hakki ya Allah subhanahu wa ta'ala muyo. Ba ashabul janna bano bannannyini nnimiro balowooza tebe banaakeera ne bakungula ne baba nti tebawadde mutemwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala emmaali egenda kuyingiwala. Wa hakadha sha'nu shaitan, basseruganda shaitani bweto bwefaanana, kubanga shaitani Allah nga bwe yajogerako yaidukumul faqra, ebasuubiza bwavu ebiseera byonna. Bw'obanga ayagala okuwaayo mu kkubo lya Allah, shaitani ekulaga nti ogenda kukendeeza. Kyova olaba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam ajja n'agamba nti ma nakasat sadaqatun min mal, saddaaka oba zaka gy'otoola ng'ogijjeemu biniyatin khaalisa, ng'otongozza enniyayo, wallahi tesobola kukendeeza n'akatono ku maaliyo. Yensonga lwaki abooluganda bakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako okubeera nga tutoola sadaka, yatulaalikako okubeera nga tutoola zaka. Allah n'atukakasa n'atugamba nti yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqat, buli bw'otoola mu maali yo bw'obeera bweyongerayo. Abooluganda, hal hunaka shahada, abaffe waliyo obujulizi akbaru min shahadati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, obusinga obujulizi bwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Njagala okumaliza khutuba yange eno esooka n'obujulizi buno. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam agamba ma min yawmin yusbih, tewaliiwo lunaku lwonna lwonna lukya illa wa malakani yanzilan, okujjako nga waliyo malayika bbiri ziva waggulu ne zikka ku nsi. Fayaqulu ahaduhuma, emu negamba Allahumma a'ti munfikan khalafa, ay Allah, buli akutte mu maali ye najja mu zaka, najja mu sadaka, najjamu ekintu kyonna ekiyamba abeetaavu, saba Allah subhanahu wa ta'ala obeere ng'omuddizaawo. Eyo edduwa buli lunaku Allah saba malayika ng'omu kubo asabira abantu abo ababeera nti bateeka mu nkola ensonga eyo. Malayika ey'okubiri negamba nti ayi Allah kusaba buli muntu yenna antuutiya mumsikan talafa, atagiremedde, alemedde etteeka lya Allah, alemedde hakki ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwongere kumukkakkanya, mwongere kubeera nti maali yegenda. Abooluganda abakkiriza, ku bantu abo ababiri, ku bamalayika abo ababiri, ani kuwandiyagadde okubeera nga akusabira? Wallahi duniyana duniya taab, edduniya gye tuwangaaliramu duniya yakutawaana. Fenna tuli mu nsi muno, hatta ne mu masjidi muno, afkaruna fi jami'i dunya, fenna tuli wano twagala kuŋŋaanya duniya. Era y'ensonga lwaki Katonda yategeera nnyo omwana Adamu ne ku lunaku luno olw'ejjuma yategeera nti ebirowoozo byaffe biri mutaalliqan bidduniya, binoonya dduniya, n'agamba nti fa idha qudiyatu ssalatu fantashiru fil ardi wabtaqu min fadlillah, bwe mujja ne musaala mbatadde mugende munoonye dduniya. Naye basseruganda edduniya tuginoonye bibarakatillah, n'okuba nti tutambula n'omukisa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Linabtaghi dduniya, edduniya tuginoonye birahmatillah, ng'otambula mu nsi naye ng'otambula n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa dhalik, tunakituukako tutya? Wa dhalika bi adaa'i huquqillah, nga tutadde mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril mu'minin. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Abooluganda abakkiriza, nga tumaliza khutuba yaffe eno, khutba ebadde mu kuba nti muli muntu ategeera Allah subhanahu wa ta'ala watuteekako amateeka kikyayagala. Okusooka kwa byonna, Mungu tabaraka wa ta'ala yategeera obwetaavu bwaffe. Yensonga lwaki ezzaka eno Katonda teyagiraalika okujjako ku bantu abalina obusobozi, abantu abafuusa abagagga. Naye obugagga buno omuntu bw'abutuukako ate abwegaana, naddala bw'afuna omuntu azze okumusaba amulaga nti talinaawo kyalina. Ensonga lwaki obusiraamu okutegeera obugagga bwo baabuteeka ku bintu bibiri. Ekisooka, waliwo leve esookerwako gye bayita niswabu, nti kiki omuntu kyalina okubeera nakyo omugagga atandikirwako. Ekyokubiri, ekyo kyolina hawlanul hawl, okuba nti omwaka gusobola okubeera nga kukiyitako. Wano mu mbeera yaffe ey'e Uganda
omuntu kasitaba nga alina miliyoni emu n'ekitundu oba miliyoni emu mu emitwalo 8 n'asobola okukuuma miliyoni emu mu emitwalo 8 oba emu n'ekitundu ku akawunti okumala omwaka mulamba, fakad wajaba alaihi zaka, zaka ebe mukakaseeko. Nenno zaka kitono nnyo, 2.5% yokka yeetagisa okubeera nti ogitoolamu mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyenjagala okusembyayo nakyo, an nuqaddima huquuqa Allah. Bannange tukulembeze nnyo amabanja ga Allah. Bwe baswala ng'ebiseera byayo bituuse, ebisagadde byonna beera ng'obyerekerezo gy'osaale. Bwe kibanga ekiseera kituuse nga kyakutoola zaka, expenses zonna oba expenditure zonna z'olina sooka oziteeke ku bbali. Omu ku basajja abamanyi ge bayita Muhammad bin Ratib bin Nabulsi anyumya ekyafaayo kye njagala okumaliriza nakyo khutuba yaffe eno ey'olwaleero. Nabulsi agamba ti omusajja mu Syria yali ng'atuuse okubeera nti awa zaka, naye nga zaka ye ya mutwalo gumu mu 1,450 zokka okusinziira ku ssente zaabwe. Nga bw'amala okukuŋŋaanya amawanika ge, hakki ya Allah subhanahu wa ta'ala muyo mutwalo gumu mu 1,450 zokka, ate zaka tugiwa omulundi gumu gwokka mu mwaka. Era zaka eyo yaliwo ng'agenda okubeera nti agitoola. Naye mu kiseera kye kimu yali olina okuddaabiriza ennyumba ye, ng'ennyumba ye yeetaaga renovation. Mukyala we najja n'amugamba nti kaifa tuqaddimu adaa'u zaka ala islahi hadha albayt. Oyinza otya okuba nti osooka kutoola zaka ng'ennyumba yaffe efaanana bweti? Sooka otereze ennyumba, osooka ogiteekeko kalangi, osooka obeere ng'ennyumba yaffe erabika bulungi. Omukyala n'amuwaliriza, musajja wattu okumaliriza, essente ezaali eza zaka n'azijjawo, n'asooka atereeza bulungi nnyo ennyumba. Wama min ayamin, waayitawo akaseera katono, illa wakad wakaa fi hadithati sayyara. Musajja yali avuga, emmotoka ye neefuna accident. Bwefuna accident agitwala okusobola okubeera nti etereezebwa, Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala okumulaga ti accident eyo okutereeza emmotoka ye, sente zennyini makanika ze yamusaba zaali zenkanankana bulungi nnyo ne sente ze yali alina okubeera nti zatoola mu zaka. Allah subhanahu wa ta'ala yali amuweereza bubaka omutegeeza nti wakulembeza ekitalina kubeera nti kikulemberwa. Abooluganda abakkiriza tukulembeze Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu byaffe, ne Allah ajja kubanga ensonga zaffe azimala. Brothers and sisters in Islam, I would like to give a simple summary of our sermon today. The summary is, Allah subhanahu wa ta'ala has created us for a purpose. And that purpose is well known. It is the purpose of ibadah. That's why he says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinns, neither the human beings, except with the purpose of ibadah. In the same vein, the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala did not make us to do any obligatory act or did not prohibit from us any act except because of a certain wisdom. Today, our khutbah has been around what is the wisdom, what are the higher objectives of the payment of zakah. We have talked about a number of them, but let me summarize that into 3. Number 1, once you pay zakah, that one confirms that you are a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the highest level a human being can attain before Allah subhanahu wa ta'ala. That is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he descended in the heaven in the journey of Isra and Mi'raj, when Allah wanted to describe him, he said, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram min al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. When Allah wanted to tell us what happened, what kind of ranks, what kind of levels did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam attained by going to the heaven, he described him as a servant of Allah. Brothers and sisters in Islam, we should be proud of being servants of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the highest level, because once you become a servant of Allah, it means that you are obedient to Allah, and therefore you are so close to Allah subhanahu wa ta'ala. So zakah makes you a good servant of Allah. Number 2, zakah, it purifies yourself. It purifies your money.
I know as traders, as business people, you cannot do business from January to December without having any shortfalls. You cannot do any business without going against the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, intentionally or non-intentionally. That's why Allah brings zakah, so that it can purify your money, so that Allah subhanahu wa ta'ala can give you the multiplication factor. And that is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, there is no any day except that Allah sends two angels. One of them says, "Oh Allah, may you multiply, may you give more in a servant who gives in your way. Oh Allah, may you perish, or may you make the business of such a person to perish because he's not giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala." Brothers in Islam, any person who would like to protect his business, to safeguard it, to ensure it, he should make sure that he pays the commandments, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir al-nadhir fa innahu jalla sha'nu amarakum bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.